okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa, nkulamusizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda abugyeko eddiba ate n'atusaasira okubanga naffe tukyali balamu. Ekitiibwa n'ettendo twongera okukimuddiza. Gwe wenna mukwano gwaffe eyakazuukuka nkwaniriza mu puroguraamu ensula ey'enkya we tuteekerateekera ebirowoozo byaffe wano ku lutimbe Gaggadde 3 ABNT Uganda. Njagala okuyita ojje nange twewombeke olw'okwebaza Katonda ate tweyongereyo mu by'okuyiga. Katonda waffe tukwebaza kubanga otusaasidde ffe aboonoonyi mu nsi muno mwe tubulubuutira mu bizibu ebitujjudde n'emitego egy'omubi Sitaani n'abalabe n'enkwe, nti okyatubisseeko ekisa kyo nga tuli balamu. Kyetuvudde tusembera mu maaso g'enkya eno eya leero, otubeere era tutandike naawe era n'obulamu bwaffe bwonna mu lunaku ne mu ssaawa eziddirira. Yogera naffe okuyita mu by'okuyiga ate era ne mu kutendereza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Muganda wange wenna abadde yakatweyungako, tugenda kutendereza n'oluyimba ate oluyimba olwo bwe lunaggwa then tweyongereyo. Siyagala bugagga oba ffeeza nnungi, njagala bya mu ggulu n'okutuuka gy'oli. Mu kitabo kya Yesu omuli amanya, mulirako Mukama, mulimu eryange. Mu kitabo omwo omuli amanya, ontegeeze Mukama, mulimu eryange. Ebibi byange bingi binzitoowerera, naye omusaayi gwo tegulemwa kibi. Yesu gwe wansuubiza mu byawandiikibwa, ebibi byaffe byonna kubifuule byeru. Mu kitabo omwo omuli amanya, ontegeeze Mukama, mulimu eryange. Mu kibuga kyo Yesu kye wateekateeka, n'ekitiibwa ekingi ekimasamasa, ekibi gye kitajja kwonoona abaana bo, okuli abakuumi. Nange wampandiika mu kitabo omwo omuli amanya,
weewaawo essanyu ly'eggulu ebintu biri bibiri, kwe kuwulira nti Mukama waffe akyali naffe, atuwolereza ate abeerawo ku lw'obulamu bwange n'obulamu bwo. Njagala okukuyita otambule nange tugende mu ky'okuyigga ekyenkya ya leero. Eky'okuyigga kino kiriko omutwe ogugamba nti olunaku n'essaawa. Njagala tubikkule mu kitabo kya Makko essuula ejja kuba essuula ya 13, olunyiriri lugenda kuba lwa 32. Olunyiriri luno nga lugamba nti naye eby'olunaku olwo oba ekiseera ekyo tewali amanyi, newankubadde bamalayika abali mu ggulu, newankubadde Omwana, wabula Kitange. Emirundi mingi olunaku bwe lukya si bwe luziba. Olunaku lusobola okukya nga lunnyogoga, naye ate mu ttuntu lye twandibazze nti wabeerayo omusana mungi ne twesanga nga ate bunnyogoga oba nga bwa mpewo. Kati olunaku n'essaawa tebitambula kye kimu. Olunaku lubeeramu essaawa 24 abagezigezi nga bwe baateekateeka, naye luno olunaku n'essaawa bye njagala okwogerako enkya ya leero si bye bino bye tulaba mu ndaba yaffe eya bulijjo okusinziira mu nsi eno mwe tuwangaalira. Waliwo eggulire limu eryafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 16 mu mwezi nga guno gwe tulimu, mu lupapula lw'amawulire oluyitibwa 20 Minutos mu nsi eya Spain mu Madrid. Bannassaayansi ab'omu Bulaaya bano baakakasiza ddala abantu nti waliwo famire gye baakakasa nti olulyo lw'omuntu lwakufa luggweewo olw'embeera y'obudde nga okunnyogoga. Ekyamazima sseŋŋendo s'ensi ono singa eriserengeta okuva mu kkubo lyayo mweyita okwetooloola Wanjuba, sseŋŋendo s'ensi nga tasemberedde Wanjuba mu kigere ekisaanidde kirigireetera okunnyogoga. Buli ekitambula kyonna ng'omusaayi gwakyo gubuguma kirifa ne kisaanawo. Ebigambo ng'ebyo singa biwulirwa mu matu g'omuntu, omuntu asobola okuwuniikirira n'atundugga emmeeme n'atokooterera nga yeebuuza, singa olwaleero enjuba eba esse wano, ani ayinza okusigala nga mulamu? Ebigambo ebyo okulakula kuno kuyinza okuwulikika nga okutali kwa bulijjo gye tuli era nga kituufu obutakikkiriza. Naye waliwo olunaku, olunaku olwo ani alibeerawo ku lunaku naddala ddala okubikakasa? Amazima gali nti ekisuubirwa okubaawo ekyenkomerero ya buli kintu kyonna si bwe bukyali obubaka obwaba abalanga olunaku olw'enkomerero nga bwe kyogeddwako. Bannassaayansi bakutte akati kaakano bali mu kutiisatiisa n'okulanga n'okulagula kwabwe kwonna era nga balaga enkomerero y'ensi eno bw'egenda okubeerawo. Kigenda kweyongera okuwulirwa buli kiseera ennaku zino abantu nga beebuuza olunaku oluliyinza okuba nga
yeribeera enkomerero y'olyo lw'omuntu. Abantu okusukkirira okungi ku nsi, enkyukakyuka y'obudde, entalo n'ebibamba ebigwa mu nsi yonna n'ebirala bingi. Wiiki ziri emabega walabise amawulire agabadde ga trendinga ng'omukulembeze omu yakubiddwa. Ensi emu emanyikiddwa nga Kirimaani, bali nabo ne beeyama okuzzaayo. Ate era emabegako waliwo omukulembeze omu eyali ow'amaanyi mu nsi emu, yali avudde waka mu bulungi, bw'embeera y'obudde n'ekyukakyuka, ennyonyi mwe yali atambulira ne yeerindiggula ekigwo n'egwa n'afa. Kati mu ntalo ezifaanana bwe zityo, abantu balowooza nti okuwaanyisiganya ebyokulwanyisa okubeerawo kuleeta enkyukakyuka eno, obwengula ne butabanguka, nti ebyo bye bimu ku biraga enkomerero. Ekyamazima Yesu mwennyini yabyogerako nti naye olunaku n'essaawa teri abimanyi. Kaaba omwana kaaba ani? Wabula Kitange. Abantu bangi beeranga nti be ba Yesu. Tubalaba balabikira ku mirongooti, tubalaba balabikira mu bibuga, tubalaba nga bakola ebyamagero eby'enjawulo. Ebyo bubonero Yesu bwe yatulagulako nti embeera efaanana bw'eti, ebyo byonna buli lwe bibaawo muyimusanga amaaso gammwe eri eggulu, kubanga okununulibwa kwammwe kuliba kutuuse. Waliwo ebigambo ebiri mu Luka essuula eya 24 olunyiriri lwa 44 lugamba nti ebigambo bino byonna mbibagambye nga nkyali nammwe, nti ebintu bino byonna biryoke bituukirirwe ebyawandiikibwa mu mateeka ga Musa ne bannabbi ne mu Zabbuli ebinkwatako. Bassebo ne bannyabo njagala obbategeeza olunaku lwa leero obulamu bwo ng'ozuukuse, ng'otambula, ng'okola by'okola, ng'okuba pulaani, kuba pulaani eziri mu Katonda, kubanga tomanyi lunaku, tomanyi ssaawa. Lunaku lwa Mukama waffe lulijja ng'omubbi. Omubbi bw'ajja okukubba takulaga nti ssebo oba nnyabo weetegeke nzija, naye ayongera okutukakasa nti essaawa yonna gy'otamanyi naye gy'atamanyi ajja kukomawo. Singa aba akomyewo olugendo lwo lunaaba lutya? Olugendo lwange lunaabeera lutya nga tutambula mu nsi eno ejjudde obuyinike n'okusoomoozebwa, nga n'embeera etwetoolodde etuleetera okuva ku Katonda? Tetwerabira bigambo bino nti bitubuuliddwa olw'okusobola ffe tubitegeere, kubanga essaawa n'olunaku teri abimanyi. Kyamazima nti bannasayansi tebakkaanya ku nnaku entuufu, era nga n'ennaku ze ezo ze bateebereza zituleetera obutagitwala nga nsonga nkulu, kubanga tewali muntu kaakano aliwo nga mulamu alirabako n'amaaso ge ku ekyo kye balanga. Naye kiki kye tufuna mu bubaka obwo? Okusooka ge mazima gano nti enkomerero efuuse ensonga eŋŋanze ennyo mu bantu, okusaasaana kwayo n'okulaga ng'eranga olunaku olw'enkomerero. Essira nga liteekebbwa ku saayansi okugifuula ensonga, kigikakasa nti enkomerero yakubaawo. Bassebo ne bannyabo, enkomerero yakubaawo. Enkomerero kitegeeza nti ebintu byonna ebibadde bikolebwa
okuwummuzibwa oba okutuuka ku nti biwedde. Eno ensi mwe tuli byonna bye tukola bigenda kutuuka bibeeko ekkomo. Kitegeeza olulyo lw'omuntu oluli mu nsi muno lugenda kuzingibwako nga bwe naakwata ekitabo kino ekitukuvu n'embikkako. N'ensi eno lwaki Katonda akola ekintu ekyo nti okuwa obwenkanya okugyawo ekibi abantu be babeere mu mirembe. N'olwekyo enkomerero basebo ne bannyabo tuyinza okuba nga twogera ebigambo bino eyakatwegattako ku 3ABN enkomerero yakubeerawo. Kubanga ffe omulimu gwaffe kutwala bubaka bwa kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo obulambikiddwa mu kitabo kyakubikkulirwa nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa mumusinze kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Atagenda kusinza Katonda nga bwe kigwanidde basebo ne bannyabo njalo bategeeza nti ekiseera eky'omusango kituuse. Bwe tutaatye Katonda ne tumuwa kitiibwa enkomerero yaffe tegenda kutubeerera nnungi. Kubikkulirwa essula 14 olw'omukaaga n'olw'omusanvu ebigambo ebyo bitutegeeza nti nendaba malayika omulala ng'abuuka mu ggulu ng'alina obubaka obw'emirembe n'emirembe eri abo abatuula ku nsi. Abatuula ku nsi ye ggwe nange si miti. Naye ate wuliriza ebigambo bino ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe eri abo abatuula ku nsi. Buli ggwanga, ekika, olulimi n'abantu. Oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa kika ki, oba oli wa lulimi ki, bino ebigambo bikukwatako. Waliwo amawanga mwe tuli, oba tuli mu ggwanga Uganda, oba tuli abali mu Kenya, abali mu USA, abali wa enjiri ey'emirembe n'emirembe tutegeeza okweteekerateekera olunaku olw'enkomerero yaffe. Waliwo nno mwana wattu n'ebika. Nze ndi Muganda, ndi mu simanyi mu Kyoli, ndi mu oba oli wa Mbogo, oli waki. Tribe yo yonna Muganda, Mukiga, mu Kyoli, mu Kwere, mu ki. Enjiri ey'emirembe n'emirembe ekkwatako. Lwaki? Kubanga tetumanyi lunaku na ssaawa. Mwana wattu nno waliwo n'abantu. Ku nsi kuno kuliko abantu be tuli awo nga tulaba bulabi ng'abatalina mugaso. Naye nabo olunaku olw'enkomerero lubakwatako. N'olwekyo situlirako omugugu, yita muganda wo, yita mwannyoko, kubanga olunaku lwa Mukama waffe lusembedde. Kubanga tetumanyi ssaawa yaalwo. Ekyokubiri, tulabye ensonga esooka nti enkomerero yakubaawo. Ekyokubiri, ensonga eyo bw'ebeera nga bagiweewe nga bagiyeeya buyeeya buli kiseera olw'amagezi ga saayansi amangi ko n'obumu ku bulimba bwa saayansi, kimalamu ensa obubaka abakristaayo bwe bategeeza. Engeri gye bateeka ewala olunaku olw'enkomerero n'okululabisa ng'olwewuunyisa ennyo, ensonga abantu tebagitwala ng'enkulu oba ey'amakulu. Ensonga eno tulekeraawo okugitwala ng'etali mu mugaso, ya mazima ate enkulu egenda kubeerawo. So era ekituufu nti okuteekawo olunaku olw'enkomerero ya buli kintu, ekintu Bayibuli kyekwataganya n'okujja kwa Kristo omulundi ogwokubiri kibadde era kikyali kikemo eri abo bonna abakkiriza era n'okulindirira okudda kw'omulokozi. Tulabuliddwa bassebo ne bannyabo obutakikola kukemebwa, obutalindira Mukama waffe, kubanga tewali amanyi lunaku newankubadde essaawa wabula Kitaffe. Toddaawo n'okemebwa, togwa mu mutego ogw'okemebwa n'otalindira Mukama waffe Yesu Kristo. Obubonero obw'okujja kwa Mukama waffe
bugenda kweyongera okweyongera. Awo nno atwongere amazima, twongere okubuulira abantu okujja kwe, twongere okubategeeza nga tulaga nti essuubi lyokka ery'obulokozi eri ensi eno lisangibwa mu kuteekawo bwakabaka bwa Katonda ku nsi eno. N'olwekyo muganda wange, oluyimba lwe twayimbye bagambye nti balina omukisa. Gwe toyagala kwegabanira mukisa guno? Omukisa guno gwa ddala era gwa mazima. Togeza n'okemebwa obutafuna mukisa guno. Oluyimba olwo olwa 47 lugamba nti balina omukisa abasibibwa awamu ne Mukama waffe. Kya nsonga nnyo okwegatta ne Mukama waffe. Nkuyita era nga nkwegayirira muganda wange ne mwannyinange, obeere ekitundu ku kulindirira Mukama waffe, kubanga essaawa n'olunaku teri alumanyi. Saba Mukama atuyambe, atuwa omukisa nga tutambula mu lunaku olwaleero, tulabe amaaso ge, ate tuteeketeeke obulamu bwaffe n'okumulindirira okudda ku lunaku olw'enkomerero ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Njagala twewombeeke, tusabe Katonda atuyambe, tubeere abamu ku abo abagenda okumwaniriza ng'akomyewo ku biro eby'eggulu. Katusabe. Weebale Katonda, otuwadde okulabula, naddala ku bikwata ku biro n'essaawa n'olunaku teri abimanyi. Tuyambe Mukama tusobole okutambula mu ngeri esaanira era eweesa ekitiibwa mu lunaku luno nga tugenda okukola emirimu gyaffe. Tusaba otuwa amagezi, tuwa okumanya n'okutegeera, tuwa omukisa eri ffenna Mukama, abaddu bo n'abazaana bo Mukama, abagenda okufuluma okukakalabya emirimu nga bwe watulagira Mukama, tuwa omukisa. Okusoomoozebwa kwe tusanze Mukama eri baganda baffe ne bannyinaze abali eyo nga balina okusoomoozebwa okw'enjawulo, abamu balwadde, abamu beetaaga nsimbi, abamu balina obwetaavu Mukama nga tebusobola kolwako mu maanyi gaabwe. Mukama obwesige bwaffe buli mu ggwe. Tukwegayiridde nno nga tukwebaza, twongere omukisa gwo, otubeere Mukama, onyweze amannya gaffe ffenna mu kitabo eky'obulamu, tukukkirize era tukugondere n'okulindirira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala okujjukiza nti 3ABN TV tubeera n'okusinza kuno buli lunaku ku makya, era osobola okuba nga otufuna ku mikutu egy'enjawulo. 3ABN TV kweri ku free to air. 3ABN TV osobola okutusanga bw'ogenda ku Google Play, tulinayo Avento Media app. Bw'ogendawo oteekamu Avento Media app mu Play Store oba mu Google Play, odownloadinge app eyo osobole okutufuna wonna w'oli. Tulinayo TV app osobola okutufuna n'oba ng'otulaba. Ate ne Avento Productions ku YouTube, yo TV app muganda wange ne Go TV. Tukwebaza okutugobereranga, kubeera ekitundu mu kusinza kuno okwa buli ku makya ne wonna w'oli, ne programs endala ezigenda okuddako. Saba Mukama akuwa omukisa ng'ozigoberera. Nkwagaliza olunaku olulungi, Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.